tukulaba tugamba okulya greens kirungi naye wali otuddeko awo ne weebuuza naye ddala lwaki ddala ki kyennyini kyenfuna mu kulya greens. Amannya gange nze Hadija era nga nzize okubawa ebirungi ebiri mu kulya emmere ey'enjawulo naye ng'olwaleero njagala tulabe ebirungi ebiri mu kulya spinach. Spinach bw'ati bwafaanana bw'oba ogenze okumugula mu supermarket oba mu katale bw'ati bwafaanana. Kati nno ebirungi ebiri mu spinach ono tomooni naye kankuweeyo ebirungi 6 ebiri mu kulya spinach era ng'ensonga esooka omugaso omulungi ogusooka spinach gwakola bw'omulya alimu ekiriikiriza amagumba gaffe kati n'ekyo kigakuumira ddala nga malamu ate nga magumu. Ensonga ey'okubiri spinach alimu ebirungo ebirwanisa endwadde ey'ensenke. Endwadde y'amaaso ey'ensenke mugimanyi ekifo ekikwata ku mmunye n'oba nga tolaba bulungi kati mu kulya spinach kuno kuba kutuyamba okuba nga tugiziyiza. Ensonga ey'okusatu omanyi ng'okunoonyereza kugamba nti nno spinach alimu ebiziyiza endwadde zinnamutta nga kansa. So bw'olya spinach ne kansa naye obeera okola ki? Omwewala. Ekirala spinach ono gw'olaba ayambako okulwanyisa omugejjo. Atya bw'olya spinach akukumira ddala nga olimu kufa kaseera kawanvuko n'oba nga tolya kino na kiri. So togenda kutumya bumpwankimpwanki oba nga walidde spinach kuba akukuuma ng'olimu kufu akaseera kawanvuko ne kiba nga kikuyamba okulwanyisa ki? Omugejjo. Ekintu ekirala spinach kyakola agonza olubuto. Spinach agonza olubuto ne waba nga tewakyali nduulu ng'ogenze mmanju so akusobozesa okuba ng'ofuluma bulungi ate mu bwangu. Ekirala spinach kyakola munnange kati nno ayambako okwoza mu lubuto. Spinach ono gw'olaba alimu ebirungo ebiyambako omubiri okwoza ebicaafu mu mubiri gwaffe. So mu kulya spinach kuno kituyamba ebintu ng'ebyo waggulu. Akati no munnange goberera omukutu guno otegeere ebirungi ebiri mu kulya emmere ey'enjawulo. N'ekirala gabanako ne banno abatamanyi nakyo bakitegeere. Tuyige okulya okw'omugaso. Bye bye.